Kadama TV kwa mkuto kwa YouTube channel ekwatagana ne bakadama stories abwe biki balowooza olwaleero nkuletedde omukyalo ono nga yalina engeri gy'anenyamu abazadde abasukuma abaana baabwe ku kyeyo ne balema bafolowinga wabula ne balinda nga bamaze okufuna ebizibu ne batandika okubeera nga bakubira ono n'oli naye nga tebabadde tebamanyi omwana abeerawa tebamanyi asula atya contacts z'ababosi tebaziriina ne kasabaweereza kasente kana akasooka oba aka buli mwezi babeera tebaagala kubeera nga babuuza kimukwatako. So Kadamu ono alina amagezi g'abawadde era ye alina bintu bingi nnyo ebikwata ku bazadde ne kampani ezibaleeta. So njagala omwewulize kennyini akubuulire ki kyalowooza. Mpozi n'ekikyala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abazadde beekuba emitima. Abazadde baffe tebakyagala kutulondoola kasita bukya ku makya n'omuweza akasente. Naye omuntu okubye ekyeyo emyaka oba 5 oba emyaka 4 naye ng'omuzadde wo bannange Allahu akbar tufuna ennyike ku mutima. Naye ate abaana bandi beetamwa ne bajjako n'amasimu gaabwe maawe omuzadde n'atandika okupapa kugenda ku intaneti anoonya omwana wange sikyamuwuliza naye ng'ate tufuna okusoomoozebwa eri bafamire zaffe tufuna okusoomoozebwa n'ofuna ebigambo ebinene ebiva mu famire yo ate owa famire n'akugamba ekigambo ekimalamu amaanyi ng'onaatera okumalako contract ya Rabbi bannaye tuyisa mu kusoomoozebwa kw'amaanyi mutuyambe nammwe ab'amawulire omwana wo oba omumanyi ng'obadde oyogeranga naye ng'obadde omugoberera mutuukirire omwana oyo mu famire gy'ava nga mwasalawo okugulawo Kadama TV mutuyambe mutubeegayiridde mutuukirengako abaana mu famire gye bava omwana waba akomyewo mu Uganda mutuukeyo niwe mutamuteeka ku TV kuba abasinga tetwagala kamera naye tuukayo ofune information akuwa information akubuulire amaita yayita atya agenda atya ogenda okukuba ekyeyo kati wokomyewo plan kibi naye banaye tufuna okusoomoozebwa naddala eri famire zaffe mulimu abamu abatusoomoozebwa ya Rabbi n'omalako contract ya Rabbi n'obeera mu maziga n'ogamba bannaye owa famire bannaye yankoze eki bannaye tufuna okusoomoozebwa eri abafamire mulimu abatuliza bannaye amaziga neweegomba n'ogamba bannaye oba neekola ekintu n'osiba omutima n'ogamba nadda kangume abaana bangi be baziise eno naye nga nimuzadde tagenda kuddamu omulabako abaana bangi mubalaba bava ku bizimbe waggulu ne bagwa naye ng'ate ne famire zaffe zennyinyi zitukaaliza amaziga omuntu ow'emabbali nga tannabakola muntu oyo kintu nga temunanya ofisi omuntu oyo gy'aviiriddeko musooke munenye n'abafamire musooke munenye abafamire omuntu oyo gy'ava mulondoole omuntu ono okwetta okutuuka okwetta yavudde ku ki abaana bangi babakomyawo mu bibokisi nga bafiidde ebweru naye nga temumanyi nemugamba gundi yafiidde ebweru naye temumanyi kyamuse lwaki muba temunonyenkereza okuva ku ntandikwa ekiisa omuntu oyo nemugenda nimufamire omwana oyo gy'aviira nemugamba wabaddengawo ogwa obuzibu bwonna abaana bangi batusibwako obuzibu oli n'asiba omutima n'agamba nedda kangume mala okudda ewaka naye nga neeka gy'ali kudda ya Rabbi amawulire okuva ge baamuwa ng'ali ku kyeyo gamalamu amaanyi si muwalabu yenka nti yatulugunya omuntu ali ku kyeyo si muwalabu yenka ekitegeera n'abafamire mulimu abali tutulugunya bannaaye mulimu abali tutulugunya naye mulondoolengako abaana abo omanyi omwana bwati abadde mu ggwanga lya Saudi abadde mu ggwanga lya Oman abadde mu ggwanga lya Dubai abadde akuba kyeyo bannaife abaana ab'obuwala tuli kufuna nnyo okwekenyeera nnyo eri famire n'ogamba kati nkuddayo ewaka naye owa famire yange wanaasindikira omuntu n'antemula olwakuba tubadde tunyoobagana mbadde ku kyatukwatagana wa famire yange abafamire beekuba emitima webabeeranga nebibanyiga tebakingamba nga bamanyi nti nze kijja kujja mu mbeera mulondoole abaana abo gye bava naye n'abaana bennyini wadde bava mu kampuni entuufu ne bagenda ku byeyo ngenda kubuuza
amakampuni agabagaba ne bakomawo mu Uganda babalondoolako nti katugende mu kitundu bwekiti tulondoola omwana aviidde mu kitundu bwekiti kuba bw'ogenda ku ofiisi bakutoolako gy'oviira ne bakuggyako amanya g'abazaddeko ne baggyako enamba z'abazaddebo naye omuntu oyo nga yakamala contract ng'omanyi nti ekitundu agendemu mwaka bwe guti agenda kumala contract katukubireko abantu be tumubuuze gundi yakomawo kyekyo kimu kyengambye abazadde nabo bafeeyooko ku baana balondole ofiisi abaana gye bava muwala waabwe oba omuntu waabwe nga tanaba kujja ku kyeyo basooke bamubuuze enamba z'amasimu ofiisi gy'aviiramu abazadde bafune emikwano ku ofiisi abaana gye bava mumuwulidde endowooza ye ku abazadde kiki balina okukola